Omusajja ono gwe tutategedde mannya ge tumusanze ku bbali gy'ekkubo ng'ali mu bulumi oluvannyuma lw'abantu abaamuzinduukiriza ku ssaawa 12 ku makya bwe yabadde atisse omusaabaze ne bamukuba ne batwala ne pikipiki ye. Kirabika bazze naye ne bamulimbalima nti tutwale ne batuuka wano nga ku ssomero ku nnyumba y'omwawule ne bamukuba ne bamuggyako pikipiki. Ono waliwo owa boodabooda munne eyabadde ku gijje n'amusanga ng'agudde wansi kwe kutegeeza ku ssentebe w'ekyalo Waitaka ekisangibwa Jinja. Ndi kujja mu tawuni kumaze okukola mirimu gyange nja okupitaano ndagaana awo omuvubuka ng'agwira ali oti bamutoola ku piki. Nze nakyo nkoze okufuna obuyambi obusookerwa ku n'omwike w'ekyeyamaani w'ekyalo n'ajja n'amukobera. Okusinziira ku bagoba ba boodabooda obumenyi bw'amateeka bweyongedde naddala ku bavuzi ba pikipiki. Abasaabaze bannayiffe bamaze batufuukira ensonga kuba balitukuba ino batuyita nga tulitegeera nsonga lwaki balituyita. Era okwebuuza ekyokukola tituyidde kyakukola. Bano bakyekuusa ku bikwekweto by'okugoba abatundira ku kkubo abamenyebwa ensangi zino nga bagamba nti mu bbanga lya wiiki 2 zokka abantu 6 battiddwa. Ate n'engeri ye bali kugoba abantu abasuubuzi n'ebisigalire ebyo biri kutuleetera obwibi okutweyongeramu. Basofa wiiki eyeeweire bukya batandikiriza ensonga lino okubaawo ababooda abakafa mu sayidi wano ewa Kitaka wano bageranga bana. Leo Kabugo ssentebe wa Waitaka akkiriza nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde bw'atyo n'akubiriza ababoodaboda okwewala okuvuga piki mu matumbi budde ne ku maliiri. Wiiki singa emu oba bbiri emabega awo baali bakakuba omusajja omulala era ne bamuggyako pikipiki. Kale nkubira abavuzi b'epikipiki omulanga nti ebintu by'okuvuga pikipiki ekiro babiveeko n'okukeera ennyo. Ono era bakubiriza okwetegereza ennyo abantu be batwalako wamu nabo be bakola nabo nti ebiseera ebisinga be bavaako obulabe. Omuntu bw'oba nga tumwetegereza bulungi takugamba nti ntwala mu kitundu gundi ng'ekitundu ekyo tokimanyi. Enkola ey'okuba ne stage edimanikwa kubanga womani stage otegeera omuntu atwalira omuntu ku stage aye wemubanga omuntu taidye ku stage yalonzebwa muntu tulina okwewala okulonda obulonda abasaabaze. Kale n'abavuzi b'epikipiki mwenna ab'omu kitundu eky'ewa Kitaka, Mafubira, Kayunga, Namulesa, Bugembe mwegendereze mikwano gyammwe gye muli nagyo ku stages basinga okubalyamu olukwe. Babagoba ba boodabooda basabye ab'obuyinza okwongera ku byokwerinda mu kitundu. Security eyongeremu kw'amaanyi mu kitundu kyaffe kino tubone bano abasaada abali tukuba obugenda otutoolaku ebidduka byaffe. Bekigemaku abakulembeze bakyeyamaani baani batwambe baveeyo ku nsonga eyo ate sibatuwe ku security right dibeeyo ku munda eno mu bigira byaffe. RCC wa Jinja ku lume balya ino abagumizza nga bagenda okufuuza abamenyi b'amateeka bano abeefuddemu mu Jinja North Division. Tutyamye nga security okubona how this should be addressed. Kyaliwo okuinumaawo twakirwanisa kyavaawo kabiri kizeewo. So far the report I have is about 6 people have been injured nga bakubibwa obuyundo almost in the same area. So we have taken it up. Era asabye abantu ba bulijjo okuddukiranga mu obuyinza senga beekengera omuntu yenna mu kitundu kyabwe. Omuntu yenna ayina amawulire aganaatuyamba okugema abantu abali kwenyigira bikola ebifana bityo. Genda kubasaba cooperating ne security cooperating n'ife kwateeka okulwanyisa mize ekifaananyi kyo givwewo. Eyakubiddwa poliisi etuuse n'emutwala okufuna obujjanjabi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.